Taata wange ate nga muyimbi Geoffrey Rutaya tampa buyambi. Geoffrey Rutaya omwana gwe yazaala ebbali omuwala era nga kati awezze emyaka 17 avuddeyo ne yeekubira enduulu oluvannyuma lwa taata we obutamuwa buyambi ne wakola ekisoboka kyonna amukubire atumye abantu ab'enjawulo amuweereza message ku WhatsApp naye olitegeera nti yamunnangu n'omwana gwe nazaala ebbali tamuddamu abibuzaabuza byonna ngenda kuba nga mbikutuusaako wano ku Suvia News Extra. Mugamba mutya mwasibye mutya abantu bange kansubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe mbasaba video no mujimpe like era nensaba gwe wenna atannaba ku subscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell nemesubwanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra. Nnyo okusabirako mu mwenna abalwadde abakozefu tisabisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Sheikh Ashraf Dembe musomi wa dduwa akola ku nsonga z'amaka oyagala kufuna butuuze bwe business nga tesambula bulungi mukubireko agenda kubanga ate akusomera edduwa. Munange sigenda kuluyisa nyongera bajukizo nakulencha mwenna bannabukalango banange sangaalo lyancha mujje tusooka ne My Day with Mother Mary then ekawungezi ne tutandike essaala mujje tusuleko ne Mukama. Munange olunaku lw'ejjo wavuddeyo kaana kawala ne kagamba nga kekubira enduulu school fees etugamba ate kikinnyabo. Munange ne kagamba taata wange yanzaala nansuula ebbali munange yanzaala mu mukyala gwe bayita Nice and Lovely. Geoffrey Rutaya amenye alina akayimba ke yayimbaako so yali akayimbira maama w'omwana ono n'agamba oyo omusajja mulaba yeefuula omulungi naye tanfaako tampa buyambi tampa school fees maama yeyeepacca kati munange ewe bituuse ni maama naye alemereddwa ngenda kubanga omwana mubateerako maaso wano ng'agezaako munange okwekubira enduulu weewaawo taata we amazina avayo n'ayingira mu nsonga I'm 17 years old. My father is called Honorable Geoffrey Rutaya. My mother is called Nice CCG. Abanji gomanyinga Nice and Lovely. Chingese wano olunaku lwaleero kulera video okuja mu media. Zizenga your last option nga option yokayoka gyensigazza. Because we have tried everything chomanyi chomuntu chosobola ogezaako nzire ku ssomero kigawanyi. Right now ndi mu senior 4 naye sinaba kudda ku ssomero. Ensonga ennemeseza okudda ku ssomero sinti oba njagala requirements sinti oba pocket money wabula nsonga ya school fees. Tugenze tuzunze makoti nze ne mama wange agezezaako buli kimu yonsome era nga abajja mu media kubanga naye waliwo back then when nakolera results ennungi mu P7. Mama wange bwe yajja mu media we bambuuza oba tata wange asasulira school fees because tayagala ku nkono n'alinnya lya tata wange kubanga akimanyi alina baalabirira alina abaana abalala alina famire endala tamwogerera bubi tajjayo mazima nga bwekiri. Nange ekindese wano si kumuvuula nzeza wanene nyafu kale ebirala bireme naye school fees si mungi. Nze ne mama wange tuzunze ku makooti tukubya amasimu tuyise mbe tumanya bayinza okutuukako nkukubidde ngezeza kufuna amasimu g'abantu ku kkubo bandi bonna nkukubire kasitoli eddoboozi nga lyange ng'ojjako naye bambi nkwegeeridde nalina omutasobola okuntu waba yenga omuntu oba katabulabire information ali eno radio mukimumpeereko nsaba ku school fees. Nze personalize ng'omuntu byakwera kusomera pocket money byo nga bivaako kyenjagala saawa zino kyenuubirirwa kufuna mpapula nange neegaseko ng'omuntu mu future naye bambi nsaba mama wange nkimanyi video wogirabirako ogenda kunyiiga egenda kuyisa bubi kuba bino ebintu bya media sikujja kwogera personal issues zaffe mu bantu tobyagala. Wange abadde agezaako buli kimu naye wano jjujjuza abadde mulwadde nga ndaba talina kyasobola kukolawo nga ndaba era ebibuuzo ntuusa obutabikola n'eŋŋamba kanzije wakiriko kuba kimanyi ne bwekwata eno video nengi musindikira ye ng'omuntu mu inbox tasajja ne bwagiraba aba talina kyagenda kukolawo naye mbadde nsaba abantu abamuli okumpi wakiriko bwaliwo kimuŋŋambiddeko eridde bambi nnyamba kuba ndaba bino ebintu byezzeemu nga byali mu P7 kuviira ddala wansi kuviira ddala nga ntandise okusoma kuba mu P7 enzikira nalwala nnyo era ne mubuuza gye nasomera primary gye namalira primary nze sijjukirako taamu enayinayina yali ewedde nga tebangobye emirundi gisukka mwena school fee. Bw'atyo muwala wa Geoffrey Rutaya era ng'aweereza ddala emyaka 17 avuddeyo n'alumiriza taata we nga watamuweerera tamuwaako yadde n'ekikumi agezaako okukola ekisoboka kyonna okumukubira amasimu okumusindikira amameseji ku WhatsApp naye newaabira bwe witegeera nti ono omwana munnange tamuddamu. So omwana avuddeyo n'agamba nti maama we ye Nice and Lovely. Ekitegeeza Geoffrey Rutaya we yayimbira kana akayimba nti oli Nice and Lovely abawala obasinga nnyo munnange yali takayimbira Irina Matovu yali akayimbira maama w'ono omwana
weewaawo wadde Lucy Kalibala yakolanga video vixen ne maama tutegedde akayimba gye kaali kalaga naye nga Geoffrey Rutaya avuddeyo naye n'ayogera ku nsonga zino ne yeewozaako era n'atuwa ne risiiti eziraga nti omwana abadde amuweerera engeri gye bamutadde mu kamera bandibadde bamumpa nabeera eno omwana amukulu alina emyaka wa 17 tubeere naye amanye ekika ki nze nina abaana b'abaganda bange basoma bonna ffe twazaalibwa abaana 13 mu lubuto lwa maama ne kufaako 10 kati gwe tandika okulowooza nze mulenzi ali okwaba 10 abaafa abaana abo bonna basomye nga mbalabira bulungi abaana b'abaganda naabo abantu abalala bwe mba nsobodde sasula bitundutundu naye nekanga nga bakoze eki nga basomi bangi newaka wenyini wange bwebali nti kati tasobola kunnema balibyo muzzamu ebyo bamukwate bamumpe abeere mbanne abeere mu kika kye. Onaiba ku nsonga eyo bwe tuba tetwerabidde omwana ono we yakolera P7 twafunako era essimu y'emu ng'eraga omwana tafuna buyambi kino munnange si P7 okuva nga ali mu P1 omwana oyo yakola nnyo amawulire mangi nnyo ng'omukyala saagala kuddamu ebyo kubanga kati obwongo bwange buli nnyo ku kirala naye ekyendowooza ekiyinza okugyawo sitole zonna ezo omukyala omwana amumpi abeere mu banne n'okumanya kika ki sirowooza nti ojja kutwala abaana bonna baddeyo ku ssomero abange abatali bange ababakwano bange kuba bonna gye ojja kusanga bikono wa mukwano gwange naye nekwanyakwanya ne naasoma n'ababanyinaza abaafa nabo basomye kaakati sirowooza nti ye nja mulekanga awaka bali bo bagende basome ye mulekewo baleme mukozesa katemba omwana muwala bawaayo feesi ye kikyamu bamukwate bamumpa abeere ne banne abeere mu kika kye. Bali bakwaddeko ku mwana ono n'omulabako nga gwe taata oba n'obeerako naye? Simufunako kubeera naye kyekintu kyensinga okusaba era bakikola bagambe ekintu kimu ti oluwumula ajja abeere eno mu kika kye. Ojja kulaba nga tojja kuddayo kuwulira sitori kubanga munaye omwana abeerawo ng'abantu bakubalirako bingi oluusi nga ate tobirina. So kintu kiri kimu nti nze namusasula ensuube njagala yiga empisa nabatamutwa n'agaana nti essomero njigaana gye yamutwala ne bagamba nti akubye omusomesa ne bamugoba era teyambuulira ate bazadde be bakola ki be bambuulira luvannyuma nnyo kati gyamututte era gyagenda okusanga nga we yabigendedde okupipa nga obikola bambanja emitwalo 6 kuba nina abaana b'empeerera bangi era abamu siziwaayo lumu saagala kikulimba kaakati oba okwo kwe kumubonyaabonya olaba bwamugaana ogenda mu ssomero lye nasasudde edda saanyega nagamba watya bwagenda n'afunirayo ebizibu omukazi wakwegendereza nnyo so kati n'olwekyo kiri kimu bamuleete bwawummula ajja abeere eno mu famire ye temuliddayo kuwulira ku mboozi ya mwana oyo kubanza omwana wange sagala bamuteekemu ebyo mwana muwala. Omukyala yagenda n'afuna lawyer n'amugamba amubaliremu sente ze yakozesa mu COVID. Hello? Ze yakozesanga zitya ewaka? Nti omwana ze yalyanga mu COVID ne bambalira $6,000,000. Nti omwana yakozesa $6,000,000 mu COVID era nezikwata nenzibawa.
ezikwata neziba miliyoni 6 era nazibatwalana ku kooti gye basasulanga oba ku kooti nga baziteeka ku simu ye naye nzibasasula ebangamba omwana yalya ebintu bya miliyoni 6 mu kiseera kya covid kyokka. Mu kiseera kya covid. Geoffrey Rutaaya bw'atyo munnange naye bw'avuddeyo n'akakasa ensonga eky'omukisa omulungi omwana tamwegaanye. Wandibaddewo obuzibu singa omwana avuddeyo oluusi namwegaana agamba nti ono omwana si wange simuzaalangako biki, naye omwana akkiriza wuwe era najjayo n'obukakafu buna n'alaga nti omwana abadde amuweera ne lisiiti zonna n'aziggyayo. Kati bo abantu ab'enjawulo olwo bavuddeyo ne bagamba nti maama w'omwana ono kyakoze si kirungi n'akatono. Ayinza okuba akikoze ng'ayagala kutya ono linnya Geoffrey Rutaaya naye ng'ate ayinza okuba assa future y'omwana, kubanga simanyi nti n'omusajja agenda kuddamu afuna obuvumu obuweerera omwana ono oba omuteekako yadde 10 kyonna ng'ate amaze okuvayo mawulire n'attattana erinnya lye nga baba litamuweerera ate nga abadde amuweerera. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Ssebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala, nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, mugamba mutya? Fifi the Queen mukyala Nsubuga wano nabbanja wo mu Kabira, omukadde w'ekkanisa, pulezidenti w'abako. Yenza omusajja gw'ataasonda. Ensonga zange nezindeese okwogerako. Njagala kuzoogera n'abakyala bazadde bannange abatannazaala, you're excused. Mulinde post eddako. Abakyala abazadde abalina abaana, bamaama mujje twogere. Njagala twogere ku vidiyo ya muwala wa Geoffrey Rutaaya. Okusinziira nze ku byenzudde byenfunye, taata w'omwana abadde alabirira omwana. Fees abadde ayinza okukwata waayo birala naye ng'ekikulu mulamu bw'omwana fees zabadde ayogerako abadde aziwaayo. Bwe ntunuulira wano ku lisiiti zino ez'amasomero gano 16 ogw'omwenda 2025 eyo Boston High School Mpala. Waliwo lisiiti endala noonya ku ziddetisi eyina stampu endowooza y'emu eyo. Lisiiti endala Nsuube Stella Maris College. Eno lisiiti y'eddeeti namba eri nga 1 oba ogwokubiri 2024 kitegeeza nga basasulayo ku ssente ku masomero ago. Kitegeeza omusajja ono abadde alabirira omwana. Kakati n'abapya mugenda kusooka mukkakkane. Kati kansooke njogereko n'abakadde betwava nabo ku Facebook n'abalina ku TV ebiseera ebyo. Kale si byadda naye abamu mwali muli mu kyalo ate mulina TV. Olutalo lwa Irene Namubiru ne mukyala mujjawo ono lwaliwo ng'era ndi mawulire. Simanyi Abasegwa Josephat alina kawunti kuno bw'oba agirina mu Montague ngiri kuba bino byenjogerako abimanyi. Omukyalo oyo baaguluba. Omukyalo oyo Niisi oba Weesigire erinnya simanyi kulyogera liri eryokubiri. N'atuuka n'okuyimba. N'atuuka n'okusabumitinga abeere omukyala namba 2 owa Rutaaya. Rutaaya oyo gwe mulaba n'akomba kwerima. Irene ndooza naye si wakuzannyirako. Irene n'anyweza omusajja we. Omukyala n'asaba ennyumba etaamuweebwa. Mu lutalo olwo omukyala oyo yasaba ku mmotoka, yasaba okuba ne ku bizinesi ebitaamuweebwa. Kati mukyala Niisi ngenda kusaba tolwanyisa mwana w'olutalo.
Kibi nnyo bamaama abalwanyisa abaana entalo. Gwe oli waddembe okuyiriba n'eyali omusajja wo, but you also moved on. I heard wazaala abaana gy'owalaga oba omwana. Lwaki oba okyalwana? Muwala wo tomulwanisa. Omwana ono bwe mutunuulira ali mu ba young adults. Kati abatakitegedde bagenda kujja bayombe, abakitegedde bagenda kitegedde. Ali mu young adults. Agenda kutuuka time egenda okukola, ajja kwetaaga connection za taata we. Bw'abanga taata we amuwaka fees, tomulwanisa. Kubanga kibi nnyo omusajja aleese receipt nga kuliko neziri current, kitegeeza abadde ebintu bino abikola ki? Abikola. Ebirala byonna byabatawadde. Mbagamba nnyo omwana buli watabeera under the man's watch tasobola kufuna byonna. Nkyogera kuno abakyala ne bayomba. Ago ge mazima. Tewaliyo kooti ya nsi gy'ogenda muogambe lwaki omwana wa Uganda, lwaki omwana wange amusomeseza muli n'essomero, nze omwana mwagala muli n'essomero, ogwo omusango sikiwa nti Uganda weeguli. Wabula omusango gwe mmanyi oguliwo omusajja talabirira ogwo weeguli. Bw'abanga amutadde mu ssomero muleka asome. Stella Marisi Nsuube, that college is not bad. Oyinza okubanga gwe maama olina amasomero gw'alagadde omwana mwasomerewo maybe. Naye tomulwanyisa kitaawe. Omwana agenda kumala okusoma nga yeetaaga connections. Uganda ogimanyi yaani akumanyi. Omwana ero yagala amalirire nga naye agenze kuyingirira mukazi mufumbo nga gwe bye wakola. Oyagala amalirire nga bamuzaddemu bamusuddaawo. Oyagala amalirire ng'omwana tasomye kumalako. Ono omwana muto wa buwala tomuleeta mu kamera nga ya ntalo. You people temumanyi bubi bwa kamera. Kamera eno mbi destroying. Kamera eno mbi. I don't want you to think nti ebyakulemu okufuna ku musajja oyo luli ogenda bifunira mu mwana ono. Tomukozesa nsobi. It is unfortunate nti omusajja ajjeyo receipt. Tokozesa mwana wo nga tuulu ya kulwana. Omwana muleke. Omwana muleke. Omusajja keepinga records yazikeepinga nga akimanyi olunaku lugenda kukya. Ndowooza okole kyokoze. If this is not a political fight, ng'olina munnabyabufuzi akuzze mugonga akube taata w'omwana wo, then kyokola kikyamu. Abantu mugenda kujja ne mugambe bali abalala bali Bulaaya. Maama waabwe yali mu maka. Ate ne maama waabwe mutetenkanya. Bamutwala bamuwa invitations n'agattako abaana be. N'alaba nti abafulumya alina n'abatali babe batazaala naye nga yabalabiridde era baafulumizza. Kitegeeza n'ono asobola okufuluma. Kati totta relationship ya mwana na kitaawe. Naddala omusajja ono ajjeese obukakafu nti asasula fees. Nkigamba abakyala nga tonnaba kugamba nti wowe omusajja tasobola kulabirira binafusi nga toli wansi wa nnyumba ye. N'omwana tasobola mulabirira ebyo byonna. Naye bw'aba amuwadde fees, tutandikire ku ekyo gwereko omwana ono afune enkolagana ne taata we watuuse awo. Boogera ebintu byabwe omwana oyo ajja kutagamba taata we kyayagala, ajja kukifuna. Tolwanisa mwana ntalo, tokikola. If there is a political opponent akuli emabega, era naye akukozesa nsobi, kubanga gye buva ne gye budda ono ne bw'ona omukuba eyo gye wazaala omwana. Gye wamuzaala. Ate tamweganye. Ate sitole yo kati agiyiyeeko amazzi aleese obukakafu nti bannange nedda fees nzikola ki? Fees nzitoola. Omwana tomulwanyisa. Abakyala bangi babikola n'agamba omusajja ono ngenda mukufunira ku mwana. Gw'oli waddembe okuliira ku mwana wo naye ate bwe kigaana toteekawo mbeera ya mwana kulwanagana na taata we. Omwana wo tomukkiriza kujja mu kamera ng'azze mu bino bi negative story. Egenda kuvayo abawagizi ba kitaawe nga bo tebaagala kumanya lutaaya yakoze ki bawe mule omwana oyo. Bawe mule akaana akataako. Bakavumeevume bakateeke wali naye nga all because of you. Olutalo lw'otaalwana kumaliriza luli. Nga maama
tolulwanyisa mwana byotaafuna lulinga maama togenda bifuna tobirwanisa byonna wabikola story eyo gijjukira abaala bakubukeddemu gijjukira story eyo wayimba mweweereza ennyimba ogambye golirwedde okubeera omukyala namba 2 ayiteeka eringa neeno bw'ayitayo byonna wabikola omusajja yagaana wayingirira omukazi omufumbo nga gomanye omusajja ajja kukyuka omusajja teyakyuka kati olulwo olutalo luleke kuba lwagaana tokozesa mwana nsobi twali badde ku saidi yo ne tuleekaanira lutaayo oyo singa abadde talabirira mwana okumuwa fiizi kubanga akisobola unless ng'ogamba amasomero mwateeka omwana wo sigo oyagala but that is not a crime gwereka omwana waayo gere ne kitawa mugambe eddadi lina essomero nkyusa onteekeko wano tajja kugaana gwereka omwana afune enkolagana ne kitaawe naye omwana mujje mu kamera omwana bagenda muyuza bulere gwe wagibeeramu ne bakukuba abantu abawagizi ba Irene bakuvuma bakubako ne ku stage remember those things tochikola kuba amazima agaleese nti omwana amuweerera temulwanyisa abaana temubakozesa nga tuulu yakulwanyisa naddala ng'omuntu afaayo akakatono kale kaaba akuwadde omwana mujjeeyo omwana muwe chance ayogere ne taata we abaana abawala ne bakitaabwe bakwatagana ojja kulaba nga nebibadde ogamba tafuna abifuna kuba kati oyo mukulu munne bawuliziganya nga dadi kino dadi kiri muleke muwe chance eyo if not labirira omwana wo osirike byatafuna bimuwe asigale ng'afuna fees naye tomulwanyisa kitaawe unless it's a political battle nga waliwo opponent yakuyisemu but nze nkubuulidde omwana gy'omulese bagenda muyuzaayuza eno